Ttiimu y'essaza ly'e Bugerere ewanduse mu mpaka z'omupiira eziwakanirwa amasaza ga Buganda oluvannyuma lw'okugwa Amaliri ne Buddu nga tewali ateebye munne mu ddakiika 9. Bannabuddu bazze mu luzannya olw'okuddiŋŋana nga baagala kulemagana kwokka olwo balyoke beesogge oluzannya lwa fayinolo, ekintu kye baasobodde okutuukiriza ng'omutendesi waabwe Stephen Boogere bw'annyonnyola. Omupiira bw'oba onoogusamba tuba ne kye tuyita game plan. Mu mupiira game plan y'engeri gy'oteekateekamu okusamba omupiira. Nze nazze wano nga nina njagala ebintu bibiri. Ku bibiri nga njagalako kimu. Mpangule mpitemu oba omupiira gw'ensamba gumpiseemu ngende ku fayinolo. Abazannyi ba ttiimu ya Bugerere baagezezzaako nnyo okunyigiriza aba Buddu naye nga buteerere era okukkakkana ng'omupiira guwedde teri alabye mu katimba ka munne. Kino kyawadde ttiimu y'essaza ly'e Buddu enkizo oluvannyuma lw'okuwangula oluzannya olwasooka ku ggoolo emu ku bwereere. Tusobodde okweteekateeka okutuuka ku semi-finals ate nga semi-finals wadde tuvuddeko era tuvuddeko mu bulungi, tulina essuubi nti tujja kusobola bulungi nnyo okusamba omupiira sizoni ejja. Fayinolo z'amasaza wakati wa Buddu ne Ssingo zaakuzannyirwa mu kisaawe e Namboole nga Septemba 26 nga n'Omutanda yasiimye okulabikako eri Obuganda.